ng'abiri mu mwenda omwezi ogulitwa kulaga embuzi y'omukadde Bernadette Nabatanzi yatwala Bwanyondo okumenya essomero lyakuddiza National Primary School olwenkana Zalina ne muwala we Mayi Babirye Kaggwa. Essomero lisangibwa Salama Kyamula. Kati bw'asigadde ng'alijjuka n'agamba ate ki n'ayagaagala sifuna kyakulya. Oluba lw'emboozi kati muwala we Babirye alambuludde obwannannyini bwalyo ategeeza nti Nabatanzi yatandika essomero ng'asomeseza mu Nkyoka n'enamwegatako era omukungu Jacob Homes n'abalala baleeta obuyambi obw'okuzimba ku ttaka. Naye ng'ewaka tusomeseza mu nnyumba nabweru mu miti. Omuzungu oyo bamuyita Jacob Homes yatunoonyeza ssente okusobola okuzimba essomero eryo. Atulazi biwandiiko biraga nti essomero lyawandiise gavumenti mu 2004 era nga baliwandiise babiri nga balina obuvunaanyizibwa bwa bitundu 5 ku 5 buli omu. Twagenda nituregisitaringa essomero mu Ministry of Education and Sports lisobole okubeera nga limanyiddwa kuba bw'oba osomeseza mu nnyumba tebasobola kukuwa license. Babirye agamba nti ebbanga lyonna abadde asasula maama we sente zabadde alina okufuna okuva mu ssomero nga ne bwe yamukwasa essomero yasigala musasula bulungi nga yamuzimbira n'ennyumba ezivamu akadde k'essente ez'okumulabirira. Yatuzimbira essomero ne mugamba ennyumba mukadde anyuse naye ati ennyumba erabika bubi gena mukulu. N'anoonya ssente nange nengatako ssente ze nasobola okufuna. Ennyuma ya mukadde mutuyiddaabiriza bulungi nga bw'omusobola ogiraba bajja kugibalaga. Ne mutumuteerako n'obuyumba bw'abapangisa ajjemu ssente n'obulala bubiri gye buli ajjamu ssente buli bwadda balu mitwalo 8 buli mwezi bubiri emitwalo 8 then buno obwa singo mitwalo 18 buli mwezi namwajjamu ssente. Atulazi bapola kuyira musasulira nga tebonafuna buzibu bwonna olwo ne poloti bbiri mukadde ziyatunda ezaali kusumi naye yamufaako kuba essomero lyalina ekibangirizi bwe lisobola okuddukanyizibwa. Naye nze mukadde saamugaana kutunda kubanga essomero lyakola ki lyali lisigaddewo. Ategeeza nti abazungu bayagala nnyo essomero ne batuuka n'okugulawo ekibiina kikuddiza Charity Association ekikuŋŋaanya ssente ez'okuddukanya essomero nga byonna ebyayoneniddwa be baabikola nga tulazi n'amabulwa ag'okumukumu ge bawandiika okwebuuza ekigenda mu maaso. Wandikira aba Ministry of Education and Sports babayambye ku nsonga zino okulaba nti ebyessomero bitereezebwa. Mu January 2024 mukadde yateekako akapande nti essomero ligaddwa ng'obuzibu butandikidde nga baba obuyambi beekanga nnyo era batuukiddwa omukadde n'abategeeza nti ensonga zino agenda kuzimaliriza mu bwangu. Kati abaana batudde ttaamu esooka batudde ttaamu ey'okubiri omwaka kati bagenda gumalako tebasomye. Ategeeza nti olw'omuzukulu Musa Kaggwa ayagala ebyama ng'akozesa omukadde ensobi n'asaba wakiri entuuyo ze zisasulwe. Sirina musango kuba nze simulumbangako naye ye yakola ki yannumba. Essomero ndikoleredde liri ku ttaka lya taata wange. Kyokka Kaggwa mbuzi yaffe yasembayo yayambalira babiri nti talina kyabagamba nga n'obufumbo bwamulema. Nannyini wuuli baamuzimbira buzimbizi amali 3 agavuddemu. Essomero lyazimbibwa ku ttaka lya taata wange okola development ku ttaka lya taata wo si musango. Nsaba ab'obuyinza batuyambe ensonga zino baziyingiremu basobole okutuyamba. David Sekayombya yakusakidde eggulire ku Lwabukadde TV.